ndowooza Mpuuga ekisooka ebyobufuzi yandi biwumudde akuze sikula naye takyalina substance. Oba omuntu bwe bakuzuula nti oli mubbi, nze ndowooza Mpuuga is a problem. Is a problem. Agende afukire ddala wa NRM. Nze ndowooza kye kiyinza omuyamba bw'agenda mu sisitimu eri ajja kufuna emirembe okusinga eno muki ate era neeri n'abaawa kozi b'e Masaka. We Masaka dana Masaka mu mulabe oyo temuddamu okumuwa kalulu bamusengejje nnyo. Wali olabye eyo security ya Uganda eyali ekuume Katikkiro wa Buganda ng'ekuuma Mayiga anti kati nengejera yasoloza ettaffaali abayiwa ni security is now in safe zone comfort zone. Comfort zone is nabadde ngamba oba Katikkiro alaba ebigenda mu ggwanga oba abiraba yavaayo ko n'agamba nti Edi Mutwe mubamute ku Edi Mutwe ate mabegeri ndoza kyayita kinaba kuba waasi akyabanja ebya Buganda biriwa emayiro najituwa bwe yali akalondebwa Katikkiro Kabaka yamusuubira mu bingi naye bw'otunuulira ebikoleddwa n'evulugu aliwo mu ttaka kati sikankomyawo abakulu be tubambalira. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutweyino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna atwekuumiddeko ku Lubalusewa TV nate tukomyewo program nsonga ku nsonga ajesa nga bulijjo ate ng'olunaku olwaleero tukomyewo tubali tubulanganyemu kakabanga tuli ne Leveland Bobson Musamali olunaku olwaleero tusobola okuba ate nga twogeramu ku bigambo biki ebitambudde mu ggwanga. Tubali tubulanganye tugenda kuddayo ku wali katono emabega byonna ebibadde bitambudde awo mu ggwanga so okuba ate nga abiwaako analysis aba ati ki ekyabyogerako ku saidi ye. Jjukira nti Leveland ekyoba okitegeera ate nga mutunuulizi wa nsonga ate nga mulwanizi w'eddembe. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogerako naye producer mutuwe atubuuzeeko ate tusobola okuba nga tweyongerayo. Tusanyusa okulaba nate ssebo obadde otubuzeeko buuza kuba tulaba tusobola okuba ate nga twogera. Mikwano gyaffe abatulaba twagala okwebaza Katonda olw'okutusinkanya mu kaseera kano. Mbalamusiza mwenna Mukama waffe
ate era n'okwebaza Katonda olw'obukuumi n'obugabirizi bw'abawadde mwenna era nkakasa nti Mukama akyabakuumiddeyo nga bulijjo Reverend Bobson ate era nga mulwanyirizi w'eddembe mulwanyirizi w'eddembe mu Kawempe division. Tuyanze tutandike n'essaala tusimbule. Katonda waffe twagala okwebaza era tukwaniriza bukya nga tuli balamu ate era watutonda mu kifaananyi kyo ng'otwagaliza emirembe kubanga Mukama waffe Yesu Kristo bwe wali ova mu nsi muno ogamba abayigiriza abo nti emirembe gibe mu mmwe. Kitegeeza ffenna watwagaliza emirembe egyo era tusaba emirembe gibeerewo mu ggwanga lyaffe mu bitundu byaffe mu maka gaffe mu famire zaffe mu bufumbo ate era na buli ministry yonna evunaanyizibwako Katonda oyo atuweemu emirembe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Reverend mwebala omulimu ngulaba wali bwe ntunulako waggulu wali omulimu gw'ekkanisa nabo emitayimbwa gitambula. Ekkanisa eyo tuli kugikyusakyusa. Ekkanisa eyo emaze bbanga ddene yazimbibwa dda mu myaka gy'enkaaga naye mu myaka gy'ekinaana wano bayeekera ba President Museveni bagikuba ku ttaka. Bagikuba ku ttaka yonna bagikuba kaninga bagikubira banzi siyinza kugamba mulala bo bwe bastaginga obuyeekera muno era waliwo omwami ali manga eyo Major John Kawaga Samuel Kawaga ne Nalweyiso yali ayogera batambuliranga muno nga bastaginga tebalina namundu nno nga bastaginga biti tebatega ebiti mu makubo ne kwegamba ne bademonstratinga ebyekiyekera bya era ebyekiyekera ne bikwata wano okakana ekkanisa eyo nekubwako akasolya konna ne kagwa. Oluvannyuma ng'olutalo luwedde abakusaayi baakomawo era nze ndi mwenyamivu nnyo olwakuba nti gavumenti eri mu buyinza yeyaleeta okugwa kw'ekkanisa n'ogikuba yonna neggwawo naye ate tetuwangayo wadde muno gw'ebbaati naye kakati tukeera ugizaako kakati awo obulungi bwayo bwe buliwa ng'ebyaliwo byayonoonebwa naye omulimu nsanyuse sebo kugenda mu maaso webale kusiima. Amina munaye bakoze ekisinga okuneewuunyisa nti mwe mukolera ddala nga si kyammwe olaga okola lwa Katonda sawa yonna bakukyusa. Kati wano bye twakakolawo ekkanisa eno ngisanze nayo eri awo nange ne njongerako ndi kukiyisiba bbiimu njagala kukisereka nzimbe Sunday school yiyo nzimbye amaka g'ombuulizi. I'm working for God. I don't think tekiringa kyaffe eri mbalokolo oli abakolanga amanyi kike buli seminti agenda kagamba wange ne bwaba mugumu alina kuba wange Pentagon ya Pentagon byatukawa naye abantu bano abamu tulowooza nti bakola wokka waliwo abo bali emabega kweli ekyo kyabwe let me tell you kino njagala okitegeere waliwo obubinjabinja obukoze ekkanisa naye nga amakanisa ago galinga intelligence centers. Kweli intelligence centers nga bapasita baamu n'abakebezi n'abakibo n'abagikolamu intelligence officers banoonyerezaako ebibakwatako era nga weeteteegula teteegula nga weeyogerako bwewako obujulizi tebiringa ffe wano ojja ne weeyogerako byoyagala byonna netukusabira era netubimira gwegenda weeteteegule wano ojja ne mumusabira tukusabira notubulira ebizibu byo byonna netubimira netukusabira naye ate eri waliwo omusajja eyajja n'ekisawo ne sente nga zikyuta nali ndi awo nali kisowera eyo alinnya Kalina naga Reverend nzize amazima genyini nabbye sente nenjagala onsabire sente zikole ki zifune omukisa
okuddayo okubba ababbi babikola n'omusabira emusabira nenkimira ali tekingasa kugenda kunondoola kunonooza enkoko byekoze eki byeridde naye ziri abagendayo those are intelligence centers. Some of these people are working for a particular group. That's why mulaba batutumuka mu abavuka abagendayo mulowooza munoonya emikisa tegiri nayo eyo. No, tegiri nayo. Bagaggawaza bali. Yes. Bagaggawaza bali. And that's why buli kaseera babafuula bali busy basaba misana lunch hour evening simanyi overnight daily kubanyunyuta bafuula abaavu abawedde emirimu. Yes. Era abamu wano wakayanja wano bano bani bayiga abo bonna genda olaba ababadde basabirayo. Ba police officer bonna babekweka eyo bagenda kukolayo ki egenda kulaba babawadde security bwekazogere wano wayolabyeyo security ya police nti bampato wa police ankuuma wano n'okubasaba bajje wano nga bishop azze baagala sente. Police esaba sente bwe bishop azze baagala sente. Mbanyi facilitation abasirikale bameka buli musirikale muweeyo. Naye sigatu batugamba baba Bobi Wine ajja wano. Tebagala de 10. Noga Bobi Wine ajja wano. Tubadde gambye naye ne bawulira si kubagamba. Wabula ne bakola ki? Ne bawulira nti Bobi Wine ajja wano babeesiga. Patrols ijja nga tobagala bagandi bakuyiwira wano gundi na platoon number. Kati awo facilitation abawani. Abawani. Okay, tuyaza Musumba. Tugakuddako wali emebega. Twali tuli awo jukira oli mulwanizi wa Dembe. Edi Mutwe nabuzibwawo. Abantu ne babeera ku net awo free, ne babeera ku television. Tuba tuli awo ng'Edi Mutwe alabikako mu. Alabisi. Abayagalabikako. Nti alagala bamusindise kwa limanda. Netwebuuza mu abalwanizi b'eddembe Edi Mutwe temwalaba nti azaawonyera lwaki temwasose musabira agendeko wali ajjanjabwe oba n'abalamuzi bino baate babiraba. Nalabyeko Miriam Matembe ng'agamba naye bba abalamuzi beebimu tebabirabirako ddala nabe beetaaga kuwandiika mu kitabo nti kati ono mulwadde oba mu constitution oba mu bitabo bye basoma. Kwa gwe nolaba omuntu nga muyi nena akulemoga nti bana temu musindi simusindise asoka agenda ajjanjabe kiringa bola police ya Uganda nti ne omuntu naba mubbi ne bamutwala ku police nga ayiko obuvune bike bisago baga atusoke tumutwale muki mu ddwaliro. Eggwanga lino zirabikanga eryavadda ku mugendo nga bola omugendo gwa kaasa. N'abantu kandi baleese emirembe. Zibansana fute zibakaasa. Abaleese emirembe. Kati tutandise ogiraba. Kati tutandise kulaba mirembe gye baaleeta. Okay. Emirembe gye nnyini gye baaleeta. Tutandise okikola ki? Ogiraba. Lwa nsonga. Obanga bagenda mu nsiko okulwanirira eddembe. N'okuuza emirembe nga bino bye byaliwo mu ggwanga. Kati ate bye tukola ki? Ndowooza nyinza okugamba nti gavumenti eno erabika waliwo omulala afuga. Olowooza President Museveni yafuga? Nti bwe ndaba. Yayogeranga nti temutulugunya bantu. Era bye byamutwala mu nsiko. Ebyokutulugunya n'okutta abantu. Kakati yafuga oba ya I don't know. Kati Musumba ffe tulinamu okusomoozebwa nti President Museveni yagenda mu nsiko olw'embeera yali mu ggwanga. Naye kati ffe abamu tetwagirabako. Kati mmwe mwagirabamu mulina otugamba nti eri embeera yali bweti. Eri embeera mwawa mbu.
Sage sagira bakonye. Mubawambanga abantu, baba tulugunyanga, baba tanga, baba jiranga chi. Kati kye kiriwo. Karate bye biriwo. Kati ensonga ya Eddie Mutwe weebuuza. Abantu betubadde tunoonya abatulugunya abantu nga tetubamanyi. Naye kakati ono yavuddeyo. Naga nti nze alina Eddie Mutwe. Nze alina Eddie Mutwe era namuteeka mu basement yange ayiga Lunyankole. Okiwulira? Kiro kyatukangamu. Ne batulugunya omusajja to zero. Nzaka nontwala njigo olukyoli obonzise. Naye lwetaaga okuwaliza okuyiga. Lwetaaga okutulugunya oluyiga. Eyo oluyiga nga bakutulugunyiza. Ne bakwata Eddie Mutwe. Njagala kino okirabe. Era chairperson wa Human Rights Commission. Wangadi. Yavaayo. Naye mukazi wattu. Era nakyo era terina noshe kikola. Naye yavaayo. Talina maanyi ago. Ate kali ludda wa. Yafaayo nawandiike. Ye wandiika. Naga bannayo omuntu ono. Okuvaayo kwa Eddie Mutwe it was God's will. It was God's will. Wangati yavaayo nawandiika. Yes, tukwebaza kubanga wafaayo nnyo maama. Naye njagala ofeeyo n'abalala abakyakola ki? Abakyaliyo. Kuba kigambibwa nti Eddie Mutwe bamukwata n'abantu babiri ne bwe tebalabika. Kati abalala bali bonna baliwa. So many people are tortured. Kati ono yavuddeyo n'atulaga nti balina basement gye batokyalingiramu abantu. CDF balina basement gye batokyalingiramu abaki? Wawuli bwakuga nti mulina ali mu basement yange. Ate nkyana alabika. Ne bamutwala nga babyoli. Bamujjeko ebirevu bye. Yibe nange kambuzeemu kati. Bamushumiratinze to zero. Ebirevu bayino babijjako. On the right ku bulamu bw'omuntu. You have the right. That is bulamu bwa muntu alina gondi freedom ye. Okubeera ekyo kyali. Netusobola kushumiratinga muntu to that level. Bagamba bano bye byaliwo bye byabatwala mu nsiko kati ate bye biriwo ne bamutwala ne bamukasuka e Masaka. Era okumanya nga n'abalamuzi tebakyalina oba abantu mu Uganda tebakyalina nsonyi. Abantu mu Uganda oba balowooza ensi erina weegenda Uganda egenda kukoma. Tosobola kuleeta muntu ali half dead ne bamuleeta gy'oli ate naawe omulamuzi n'okala amaaso noga muteke mukomera. Lwaki teyakwata bano abaamuleeta? Zaali motoka 3. Kwaliko akatono akaamuleeteramu abo be yandisoose okukwata driver and those who are within that car. Omuntu ono bulijjo aliwo. Omuntu ono bulijjo tumunoonya ali luddawa. Waaliko ne motoka endala oba yali drone. Kwaliko ne motoka endala. Kakati abantu bano bonna abajjira ku motoka ezo nga baleetaani Eddie Mutwe mu court, they would be in custody. Mu butuufu bwakyo abo batuwa obujulizi batule bamugjeewa era lwaki afaanana nga bwagira ki bwafaanana kuba polisi yavayo naye gafeere tumuyina bagamba tebamanyi na gyali tebanabitegeerako bebayogera ate we maamala okudda gundi ono yali avaako gundi ono yali spokesman wa polisi omulala eyavaako ono alyoka addeko enanga n'avaayo n'agamba nti mukama wange CDF byayogedde sirina bwe mbigira ki n'akakasa nti CDF yalina ki Onyango yalina Enyango yagamba nti CDF bye yagambye nti yalinaani Eddie Mutwe nze sirina byenyongerako kituufu kati Uganda, we are having groups of people who are stationed to torture Ugandans, including police force, all security organizations za Uganda. Mulimu obubinja.
obuli okutulugunya abana Uganda within the system obubinja obwo bwaliwo aye bukomyewo bwaliwo ku mulembe gwa Kayihura omanyi nga ababoda bafanga naye nga bwali bubinja bwa Kayihura nga tebafa nti oba bubenje okyalabayo ababoda obutayimbwa olwawo katukiwuli ababoda bakubwanga wano obutayimbwa naye nga baali ku mission bano ba Kayihura be bastaginganga ebintu ebyo okulaga eggwanga nti eggwanga liri ku buki bukenke batekangawo companies zaabwe za boda era ojja kunjulira boda 10 eya Kitata Kitata ne Kayihura nga bali ogwo Kitata nga yali next ku Kayihura era nga tewaliwo officer w'amayinja asinga Kitata atalina jjinja no wamanyi nnyo bw'atyo Kataka Kabinja bali bakayita boda what 2010 boda 10 yakaita 2010 Kataka Kabinja kali katulugunya abantu bate n'okutta abavubuka ba boda abatali baabwe nabo ababakoleranga bwe babawanga boda ne bavuga oba ya loan oba natera okumalayo ne bakuba akatayimbwa boda ne bagikukola ki ne bagizaayo era nange nkyebuuza nnyo lwaki omuntu anaatera omumalayo bakuba akatayimbwa boda ne bagizaayo tulekemu yes kati within the system mulimu obubinja security organism mulimu obubinja obwabaki obw'abantu abali okutulugunya abantu one of them tulina baki bajati baki we are asking these questions nobody has come out okutegeeza eggwanga jati bali gazetted for what obanga bali gazetted for butujju lwaki balabika mu kiseera ekyaki ekya elections ne mubaleeta mu elections time bajje nalabye nga mukulu alina we yabadde nga batwala omusajja e Masaka ne bamutulugunya ne bamushumiratinga ne bamuggalira era ne kakati akyaliwa simanyi baba akyali mukomera we wawa ali ku treatment atayinza oba ali ku mpingo ali ku mpingo that means nti waliwo staged missions eziri mu ggwanga wano otherwise eggwanga bwe tulaveeyo tugenda waki tugenda wabi alabijje n'omuwozi yabadde wali ekkorolo ng'akola ki nga bali mu kuyisaamu ku majje akati gakole ki neŋŋamba akalulu kano ebyo byonna ebyo byakutiisatiisa eggwanga nga litendesa abaana babuuka bati balinga bakyayina what do you mean bakatandika batandika dda ku mirembe gy'amini abantu abasirikale kutendekebwa n'okufuuka ab'amaanyi batandika dda ku mirembe gy'amini ng'omusirikale w'amini ng'obwepakanko baali bamanyi maama musirikale omu bw'atambula ku kyalo okankana bukankana owamini yini bana baffe tubeera nabo ali fuuti 5 oba 6 waggulu temwalinga mubampi measurements zazi zezo alina oba fuuti 5 okudda waggulu ngekyoza bamukusindikira omubwati omubwati owereeta naye kakati abalero ne bwe babeeraawo 10 ogaba babadde ki bagamba kyabo okay Reverend awo nga tuvuddewo president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko ku press conference wali n'aba European Union yabaddeko nabaabo ate mu ngeri y'emu n'ayatula ku kyama ekyali kyamugambibwa omugenzi Seggirinya ne Alan Sewanyana bannange abaana abo babasibira ebbanga libabasiba buli we nagendangayo balaba nga bagamba Mr. President tetwagala kuyisaamu maaso naye nga gwakubiriwo yatusiba
n'ababuuza nti Mpuuga era n'ayita ne Ssewanyana nawe wenyina nga jangu oyogere bityo ne bitabula omukulu Mpuuga yakeera ku press conference n'agamba omukulu bw'atavaayo kwetonda amututte mu kkooti olowooza principal tagenda kusibibwa ate nga tugenda mu kalulu ani principal Bobi Wine naye ndowooza these people are joking bw'oba oyagala omuliro okwaka okwata oluko olukalu n'oluteeka mu kyoto kyebaliko luliwo oluku kakati Mpuuga si yeyalya ssente yeyalya miliyoni gwe baawa ssente zino miliyoni meka 5 ne babongerayo n'ekikumi aswaleko Mpuuga I think you should get out of the system oyo mubbi yennyini mubbi ate munanfuusi oyo munanfuusi ye Mpuuga ono muki musajja Muganda yeddira ki producer baba beddira ki ayinza okuba alimu omusaayi omutabule Nsamba ayina Wangabi nati waba Nsamba Wangabi naye yinza okuba Omuganda omusinga kwe kubanga bajjajjange Abaganda batambulanga bwe bati bagenda Embaale Kakungulu yabeeranga eyo naye ano Mpuuga ndowooza Mpuuga ekisooka ebyobufuzi yandibiwumudde akuze sikula naye takyalina substance oba omuntu bwe bakuzuula nti oli mubbi then that means tolina substance gyowa omuntu. When you trace this, era amazima genyini nange neewunya Ssewanyana ne Ssegirinya bava batyeno bagende bakole ki bata abantu e Masaka. Wateeka okuba waliwo omuntu kakati kino ekya Mpuuga kiringa ekitulaga nti era waliwo obubinja obw'abantu abali mu bibiina ebyenjawulo nga bw'olaba gavumenti eno ezeekozesa abantu ab'enjawulo okuba staginga mu bibiina ebyenjawulo to disrupt or disorganize and to dismantle. Kati FDC teriwo weri FDC yafudde twafunyemu PPF PFC PFF neki ne FDC kubanga abantu bano abamu nga bali muli balya ssente ne baanda mining ekibiina okutuusa okukiraba kanga kitta FDC yafa gundi ani DP nayo nfufu kata togamba otya mawunti wa DP ng'ate ali eri mu gavumenti yagambye akomawo akole ki kuba president. Those are just now those are puppets bye bateekawo nga ebifaananyi wali olabye mu binyeebwa buno butuyitanga bugundi Kamuje nga anaagitera okulya ebinyeebwa bivuddeyo Kamuje atanze obirya bateekamu obuntuntu obwo Skycrow kati Skycrow buno bwe bugira bwe buti empewo ng'egize bamenteekamu ku biveeraveera nga biri kati Kamuje nga kekanga we kagero nange nali mmanyi bantu nga nkyali muto nga nti okunoga ku binyeebwa kati bano ebeebo be bamawu baganye nti Uganda opposition gyeri ebibiina weebiri era democracy what is democracy? Democracy kwe kulaba DPF DC NOP bali mu campaign over democracy is to lay out a foundation of peace. For democracy ilinganga bolaba omupiira butugenda okuba omupiira mu kisaawe
teriyo agenda ng'ali sure deal nti agenda kola ki kuwangula naye buli omu amaanyi ge agoleseza mu kisaawe so tewabaayo ateekawo embeera ey'okukangakanga n'okufuba okulemesa omulala aliwo kino kyekikolebwa gavumenti eno eriwo yes kati DP is already dissolved it's no longer DP n'abamu aba DP bagenda dda mu bibiina ebirala n'olwekyo nze ndowooza Mpuuga is a problem agende afuukire ddala wa NRM nze ndowooza kyekiyinza omuyamba bw'agenda mu sisitimu eri ajja kufuna emirembe okusinga eno muki ate era neeri n'abaawa kozi b'e Masaka w'e Masaka banamasaka mu mulabe oyo temuddamu okumuwa kalulu bamusengejje nnyo babasengejje nnyo kubanga mubasengejje nnyo abeeyo mulabike nti abantu bano tebadda kubanga tebalina nnyo makulu omuntu omu okwezibika miliyoni meka 5 ate n'otakwatibwa nsonyi kuzezibika nabana abaazibawa they are wrong elements sente zaffe muli kuzirya tubalaba mujja kuzisesema tomorrow they will pay it bajja kuzisasula ate kati ekirungi nalaba wana amini ng'agera yadukanaki yagera abo bajja kuzisesema bali kubizimba wano they shall account for them tubalinze eggwanga lyaffe ebintu byaffe tujja kubibabanja enkya sente ezo zemulya za ggwanga si zammwe bannayuganda babonaabona temuli ddagala temuli abaana temuli kyoko mu masomero nekyoko zibula abasomesa tebakyalina kyoko ewandiika ebiseera byo nasomera nga ndaba abasomesa abane bukyoko buno obutono n'abutereka mu kabokisi n'akuyita come keep for me this one tunatera okuddayo okuwandiisa mwogo mwamuwandiisako okay abalabi balubalasawa TV tuli ne Reverend Bobson Musamali olunaku olwali tutunula mu nsonga ezitambudde mu ggwanga nanga bwe nage twali tubulanganye era bwolaba yetuddayo okumanya tuddamu atuwe ate ye kikyagirowoozaako ku mboozi eyo bayatambula waliwo bwe tugenda mu kalulu akali ekawempe omu ku baali abakontanyi babakontanyi abavuganya waliko Alex Luswa kaseera kwe yali afuuse Muhammad yavaayo n'agamba y'omu ku yali gwakubiri wa Segirinnya omugenzi yavaayo n'agamba bannange emboozi ya Mpuuga ng'emaze okuyitawo n'eya principal n'agamba Segirinnya obulamu bwe bwonna yali tayagala Nuupu era yafa ajeevuma obulamu bwe bwonna bwonna abantu ne bagamba ye musajja ayogera ku mugenzi bwati ng'omugenzi yafa agamba Nuupu kwenfiira era Bobi Wine bwenfa ng'ayogereranga essaawa zaali 8:15 essaawa 8 omusajja abijjeewo tugamba omusajja Muhammad Luswa abadde ki naye nze ndowooza yamulekera ekiraamu Segirinnya yalekera Luswa ekiraamu simanyi bulungi nga kirimu ebyo wabula simanyi kakati ebyokugamba nti yafa tayagala Nuupu abijjawa nga Nuupu mwe yayita okukola ki okubeera MP era mu mbeera zonna alwadde abadde mu kkomera Nuupu yebadde ekola ki emubeererawo lwaki teyabyogera nga tanafa n'abigamba ani n'abigamba Luswa nze ndowooza okuba kulogootana na kuloota ng'otambula olwo kiba kigendererwa ki kyayagala okuleeta mu kifaananyi awo kiki kabula naffe twakyebuuza waliwo abantu bebazizika ebiti ayinza kuba bamuzizika kati bwe bamala okumuzizika n'atandika okulogootana
Kabaito okulogota. Kuba kulogota. Kozo okulogota no batolota. Tolota. Kulogota kwe gamba kwe kulota ebitaliwo. Wero kudde ngulubana nalosenga Twero kusama nafunye moroka. Agera ola mu lujjate buli moroka. Okay, awere tujja kulwawo. Tuli mu kooti. Mukwano gwe yayitamu nalukola. Yes. Bamutwala ali mu kooti wali eri naye abajulizi fe batulemye otegeera. Abajulizi ba Nambi. Nambi bamuwadde ne calculator nanyiga calculator. Kata abantu balowooza okuyita mu kooti kuba kulya mmere kye balowooza. Naye ndowooza kooti ye Kamempe yakoze bulungi nnyo. Kubanga nalabye waye emirundi egisinga oluusi abantu bawaaba emisango ate bo bennyini ne batawoza. Polida baabwe ne babakola ki? Ne babagana. Ne babawoleza. Ne babawoleza kituufu. Naye kakati eno feeze yabaddewo nga bapolida baabwe tebanaba kujja kuwoza. Kale kyakoze obulungi ti Nambi yennyini yazze mu kooti. Naye kyasinze okuneewuunyisa baamubuuziza ekibuuzo n'asaba calculator. Nakakanga temu. Ate abantu abakuze baba ne sukaali. Omuntu abadde konkoshuwa nti okuva ku luli baakubba kaki akaluulu. Era oluluulu buli obwaddo bwonkana wandibadde bukuyisaamu. Otuuka otya okubanga tusobola kubeera nga tobumanyi nga weetaaga calculator okububala. Aze n'ebintu biri ku fingertips. Okumanya nga kaluulu ako nali nkawangula. Bwembalagali ataano nengatta gali nengatta kino nentoolako kino mbampiseewo. Naye sobola kuŋŋamba nti mumpeemu akadde kamala okufuna calculator. Calculator ekolere ki? Abajulizi ba Nambi n'abalabye. Ekyanewunyisa abamu babula okukaabiramu era bakaabiddeyo. Ekyanewunyisiza tosobola kuŋŋamba nga bwe manyi opposition mbu yakwata neegulirira abalonzi nga bwe manyi opposition bwekwata ssente nga teyina. Opposition erina ssente meka? Erina ssente meka? Mujuzi n'agamba baali bagaba emigaati n'essukaali. Nalukola kati Nalukola first and foremost Nalukola comes from a poor family. True. Comes from a poor family. Newankubadde nga yasoma obwalooya naye si omuntu abadde awo nti alina ssente empitirivu. Era sisiina bwe nkakasa even n'ensi yonna bw'otunuulira okulonda kuno tewali Nalukola we yateeka ssente. Ne bannakawempe balonda Nalukola lwa ssente. Abalonda nga bo balonda ekyo tebalonda lwantu. Abantu b'e Kawempe ne Kampala. Abe Kampala tobajja kwani ku meya. Ne obagamba kaddemu emirundi 10. Tebalondera ssente. True. Ate naddala bano abasinga awo basiraamu bazibu nnyo. Abo babage nti wano mulimu ne ku batabuliki bemmanyi. Naga mpita wano omutabuliki waga mpita wano wayita. Kakati NRM teli strategic. Tuwagamba obonero baabusuula dda. Naye mundowooza yo Reverend olaba nti Nambi waliwo amupika kubanga ndaba ng'eyali takiriimu ennyo. Waliwo amupika waye yakitwalayo n'akizza. Yamukongratulating nga n'amugamba we bali kumpangu. Kakati omuntu eyagenda mu muzikiti n'oyogera eri bakulembeze baki babasiraamu n'ogamba nange nkiikiriza banayi n'omusango ngenda kukola ki gujjayo okeera otya okubanga ate gwazizaayo omusango. Kitegeeza waliwo behind force emuliko nga waliwo abali okulwana by all means tusanei twagala twala ekifo kyawa kyekawempe. Naye how are you going to manage it? Sirowooza kinaasoboka. Kampala yonna kangame Kampala yonna kati even it is becoming part of the whole region of Buganda. Oli yagamba you cannot rule Uganda without Buganda. It's historical. Kasa Buganda ekuvaamu oba owedde
kubanga Buganda is where all the center of administration is. Katuyinza kubanga mu nyumba muno mwosula nga bakwetoolodde tebakwagala nobanga ogenda kubeera naki na mirembe. Amawulire agava bagamba mbu Nansana municipality president abagane muddamu ne mulonda bye mwalonda luli. Mbase ate agenda bakola ki? Mu balonda bubi luli agenda buli wamu balabawo myufu agenda kubakola ki? Tuli ku kimeya agenda kubakola ki? People tusobola kukyusa mitima gy'abantu. Kisawe ya leero myaka 4 nga walema okutuula mu mitima gy'abantu tokyasobola kugiza. Aka 2026 kagenda kubeera kabi nnyo kuba kalina kalaba bali bagenda kuleeta amaanyi. Twali mu covid naye nga ate ndaba emmotoka ezigaadinga covid ziyitamu. Kati obanga kaali mu covid bwe katobye kaali Buganda region yonna ne following under NUP. Ate kana akatali mu covid. Katate kana akatali mu covid. Kano kayinza okuba mu kafi. Kiki kye bagenda okukozesa? Covid yabayamba. Muyitirawo. Ebola ayinza otandika abantu. Ebola ayinza. Okay, Reverend. Wotabadde. Twali tuli awo. Owekitiibwa Katikkiro. Peter Mayiga. N'avaayo. Yali ku interview n'agamba bannaye. Mumanyi nti akalulu akaggwa abanuupu bansabako mbalangirire. Fene ntwewuunyi. Era ntamu ne bakuba ku masino bagamba ne Katikkiro ate yatuuka ddi okubanga abeera chairman electoral commission. Awo ne tugwamu amaanyi tugamba era principal n'amuvaamu wali tuwe yajja n'akugamba naye tutuusaawo bw'otunuulira Katikkiro wa Buganda security emukuuma evaawa wali olabye eyo security ya Uganda eyali ekuume Katikkiro wa Buganda ng'ekuuma Mayiga anti kati nengejera yasoloza ettaffaali abayina security is now in safe zone comfort zone comfort zone ize nabadde ngamba oba Katikkiro alaba ebigenda mu ggwanga oba abiraba yavaayo ko n'agamba nti Edi Mutwe mbamute ku Edi Mutwe ate mabegeri ndoza kyaita kinaba kuba waasi akyabanja ebya Buganda biriwa emayiro bwe yali akalondebwa Katikkiro Kabaka yamusuubira mu bingi naye bw'otunuulira ebikoleddwa n'evulugu aliwo mu ttaka kati sikankomyawo abakulu be bambalira. Okay. Katweyogero Muzumba. Nga tuwumbawumba. Segiri Nyamugenzi. Yafa n'aleka abakyala n'aleka abaana. Kati ekiriwo. Abaana babonaabona. Abaana tebalina bye basoma. Ekira amabugo bagakwata. Batya Parliament ya wa mabugo ba MP ni basona mabugo nembo bagakwata bamala DNA result zimakomawo balaba bana basegirinya batufu ne bannamwandu bebano tulekwa mabugo gabo ekyo kyandi bakituufu nakyo kyetagisa manya abasajja bwofwa banja abakyala bavaayo buli omu nga aclaiminga nti n'omwana waki w'omugenzi kati naye nzi kinandirowoozeza DNA etwala bbanga ki tutagobanga mbokuve bava mu kuziika ne bagibajjako okutuusa kati DNA tetwala kadde ennaku zino DNA ekolebwa wano olw'omukyalo omuyangambye mu Uganda tegenda bweru teri bweru DNA bagikolera wano kati oba ewandegeya wano waliwo Nalikiko laboratory n'olwekyo nze ndowooza waliwo obubeezi omanye okufa kwa Segirinya ate gwayingira mu politics ojjukira bwe bagamba
omwana omu nga namboza ayagala amukole ki amuweerere mama wa Segirinya eyakaabanga nga akaabira gavumenti eno olw'okutulugunya omwana we ate yejjukiriza nga y'omuya alinga akolagana n'abaki n'abatulugunya omwana we okumukutuusa ku ssa ly'okufa kakati sipiika simanyi n'atwalako n'asuubiza okuweerera omwana ki omu naye ekyo si kyekikulu ekyandiwadde ekikulu kwe kulaba famire eno tukiteerawo tutya embeera ebasobozesa okwerabirira so ntafuta kutwala mwana agenda asome era ebyo byebagamba mbu simanyi twagala kuweerera abaana twagala kubawa it's not the issue is tubateerawo tutya embeera ebasobozesa okwerabirira we can set a business venture tusobola obasizawo business oba project yonna kubanga Segirinya mu mazima gennyini abadde yali muvuka mwavu nayingira ebyobufuzi ng'akyali mwavu era bwe yafuna ku ssente ze zaasooka bambi yaziwaayo olwaki olw'abantu ndowooza kyenja okusaba abanupu weewaawo akazito kangi nkalaba kemulina naye mwekolemu omulimo musetingewooko eproject esobola okola ki okulabirira abaana bano one the high time banupu mutekewo amasomero primary and secondary what schools nga masomero gano gaketaringa for orphanage children wa abali abaana bano abavibwako bazadde bwabwe oba abamu abali mu makomera nga bwe bali yeeyo mu makomera abazadde baabwe tebamanyi gye bali naye baasibwa lwa byabufuzi tubateerewo omwaganya tutaddewo amasomero ga primary na secondary abaana bano basome freely eyo gye tutwale obuyambi bwonna oba osobola okugawandiisa amasomero tekyetaagisa nnyo kyangu nnyo amasomero ngamba okugawandiisa ate waliwo already ageewandiisa waliwo ageewandiisa ate ogera kuliwandiisayo nti nupu era oliwandiisayo essomero oliwandiisa nga jasomero naye nga mmwe waliwo nagamu ge musobola okwanaganya nago ne mubanga mugawa donations ne gafuuka part of you amasomero wa private schools ezo primary na what na secondary nga musindikamu abaana b'abantu bano I think even mukope n'ekya Segirinya okusaawo amaki amalwaliro Segirinya yataddewo amalwaliro nalaba ambulance nalaba eddwaliro lyali atandiseewo awo wennyini project eyo bannamwandu bano bagamba nti ow'ekitiibwa Sseggona Medadi alemedde ebintu by'omugenzi yabirimu ambulance yagitwala tekyakolera bannakawempe sente yabagamba yazisiba omanyi ebintu ebimu bizibu I can't sisobola kwogera bingi kuba simanyi biri munda naye ne ambulance eno okutambula naye yeetaaga sente driver aba yeetaaga sente omusaala n'emmoloka yennyini yeetaaga service yeetaaga fuel kakati ebyo kubanga bino byali biri facilitated by Segirinya yes n'olwekyo simanyi lwaki Sseggona akyabi withholding naye ndowooza ko Sseggona naye wa nope bajja bitereeza okay nga tuwunzika abaami n'abakyala si bwe bamakanisa mubabuulirira obwenzi bufuuse obwenzi abantu batandise babattira oli ne bamuttira ddala ng'alina muko omusajja omukyala alina bawooli tulya bulizi nti buli bamuse nti abadde nti namuka musajja abadde nabawooli mu makanisa bwe bajja abavumbo temubabulira nti bane bwofuna ono oba omaze ebyo babirekere ffe abavubuka abakyetooloola kakati ogenze waliwo essomo linasomako lye bayita lya psychology psychology eraga ti omuntu ng'akyali muvubuka nga bwe muli oluusi abeera n'ebimutambuza bingi era ebyo ebimutambuza ebingi bimuleetera okubeera nga asinga nnyo kulowooza ku ssente kukola ssente
okyali muki muvubuka ojjako ng'azisanga weeziri naye bwe ziba teziriwo oba olina ozinoonya kati omuvubuka ng'anoonya ssente wano oluusi ebya sex biba bitono ng'onoonya ssente tolina ssente olumu bw'ozifuna era tolina ssente ati bw'ozifuna lwalumu kyokka ate bw'omala okufuna ssente oba wali okyetegereza eggwanga gye likoma okukulaakulana obuseegu bweyongera advanced countries obuseegu bwe lwaki abantu bagagga they feel like bagala a lot of leisure and luxury okunywa n'okwenda naye I think kigambo sex kigenda wala oluusi omuntu ayinza okuba nga mufumbo naye ng'ebiri mu nju bizibu waliwo abakazi nabo ababeera eyo tubabuulirira naye bannange waliwo ebintu ebimu bye tutasobolera te kubayamba tojja kuyamba musajja tojja kuyamba bafumbo abali mu nju ng'omukazi asibyeko n'ate agambe nti ataddeko kofulo sijja kuwa Katonda namuyamba oti ngenda b'emiggo bw'otawa musajja kati ogenda okwejukiza ng'omusajja agenzewa agenze ebweru okiraba abasajja abamu bakula nga bwe nkugamba nti abadde talina ssente akola bw'amala okufuna ssente ka ssente zimutuma kandye ku bulamu yalengera dda nagadi ali eri lwakisirungu kati kandye ku bulamu agenda okulaba ono gwabadde naye nga aweddemu ngaaza ofuuka omuzingo I think ekigambo ekikulu nalabye gavumenti ekola amateeka biki si kyekikulu ekikulu kubuulirira abantu ebayibuli egamba Katonda yatonda omukazi n'omuki n'omusajja one by one era Katonda kye yagatta awamu omuntu takikole ki takyawukanya naye abantu ogenda n'olaba munange ebintu ebimu tetubitegeera olw'okuba nti sex is a personal game ekolerwa abantu eri gye bali kati tetumanyi ani atatuukiriza buvunaanyizibwa bwaki bwa munne yinza okuba nga mukazi yatatuukiriza emirundi egisinga kati Katonda yatutonda tuli bantu tulimu engeri bbiri waliwo omuntu ali ngambe atayagala nnyo sex yatayagala nnyo sex nebeerawo omuntu nga teyawoomerwa sex okukamala nga yoko kwafiira se muntu so si gwanga it is not even eggwanga wabula muntu kakati omuntu ono waliwo abatwala long time to get satisfied n'aba abakikoowa amaki waliwo gwe naliko naye nanga abasoga ebyo sebiriko gwanga nze nkugambye tebiriko gwanga naawe wano mu Buganda mbu oli yatuuka n'okukogga ne bamubuuza kikiwalwala yayandeka nina omusoga nedda kyo tekiriiko gwanga oyo muntu as a person tiye ayagala nnyo sex almost every day ayagala sex kana ate asonze omukazi nga si byagira ki abakazi bakoowa nnyo sex mangu abakazi bakoowa nnyo sex mangu ate n'ekirala ebizibu ebiriwo bingi ebibeerawo mu bakazi olw'abaana kuyonsa kukola emirimu abakazi oluusi agenda kuyingira ne mu buliri nga ensonga ya sex si gy'aliko naye ate kuwazze ng'oyagala weepise weenojjudde ate kakati obuzibu obweyongedde okujja bye biragalalagala bye muli okunywa ebiragalalagala bye muli okunywa waliwo simanyi kumbucha simanyi
waliwo ne busoda we bataza okukola nga nawo bulimu appetizer eyo bulimu enjaga actually bubeeramu enjaga munywa enjaga okamala nga muginywera mu soda stink yo soda wa stink bamuyita power wewe simanye boom roko boom oyakwongeramu kumanyi kati ebyo buliwo okunywa bulimu ebiragalalagala mulimu abavubuka nga bakoye okubanyuma omukyala amunyumala gwe toyina makulu kati alina okugera kati obwe buzibu yalonda pattern enzibu kyevude nkugamba yalonda omukazi nga ye anyumirwa kisex kati ate ng'omusajja ye maanyi maki matono omukazi alina maanyi mangi omusajja alina maanyi maki matono kati end result yeki kugenda kunoonya ku byakunywa kugenda kunoonya kugenda kunoonya mulala omukazi alina amaanyi omusajja talina omukazi alina okufuluma wabweru agenda ayende obwenzi omubuze lwa bwavu too much poverty too much poverty ereetedde abantu okukola ki okwenda it's too much obwavu bungi ati omukazi omulesi wano muwadde 15,000 za kukameeza atetenkanyiza okwo emmere enva amanda abali awo wenjala nayitawo n'amatago oyo omuwala yagamba yalina owenjala omulala wa nviiri omulala waki wa ngatto omulala wa bonna basajja mulala wa chips mulala wa kati oyo wamusabirako nalaba ku TikTok okay tweyaziza mwena abatugobedde olunaku olwaleero musumba natuwunzika ogenda kukonawo katono tuleke tuwunzike osibule abatulaba otusabire nako etteeka ly'amagye lya kooti y'amagye likomawo kibakutula kiki ekikutulani abo abalireeta era waliwo buno principal bukawunda suuti bwayambala obo bonna bagenda kuba bakukwata omusajja omu mbuwa ne Uganda we yali ani yaleeta etteeka erigamba nti abasibe abaddugavu bali akawunga n'ebijanjaalo abazungu bali omuceere naki n'ennyama etteeka nerikola ki neriyita bwagenda okukya ng'aliwa ng'ali mukomera bamuleetera akawunga n'ebijanjaalo nagali lwaki mumpa akawunga n'ebijanjaalo ng'ate bali kulya muceere naki egasebo tojjukira gwe wayisa ki etteeka lino liri muli okuyisa mwe bennyini nnyini gijja kubekwatira mwetegeere nti you are culprits mwe bennyini you are going to be part of this to serve these sentences lwaki mwagala etteeka lino liyite era sipiika ebintu ebimu nga bino mwandi byesonyiye ne muleka eggwanga lyaffe libeere mu mirembe omuntu oba asiize omusango kooti za Uganda eziri gazetted zikola mulimu ki oba yase nalabye mbu ng'ase omuntu n'emundu abatta abantu n'emundu baani bana balina emundu amagye ge galina emundu era emundu zino okufuluma ne komandi yonna eweebwa abaki abakulu kakati etteeka lye mukola mulireete naye nga mumanyi nti mwe bennyini nnyini ligenda kubakwata naye nkubira bamember of parliament omulanga okusevinga n'okuwonya eggwanga lino neteka mulize mu kasero muligaane kubanga banamateeka baavaayo bulungi nnyo buli omu n'alambika buli omu naawe ensala ye ng'asinziira ku ndowooza ku reasoning ye lwaki tebasooka kwetegereza biki abo bye baasalawo era biki bye byali mu ndowooza zaabwe bali ba technocrats bebaki be balamuzi baffe obanga bo basalawo ne bagaa nti etteeka ly'amagye terikola bano abaali likomezaawo baani banamateeka
banamajje abalikomezaawo banamateeka bwe baba nga si banamateeka ye kiki nnyo ekibapika olw'okuba baagala kusiba Besigye mukomera paka bamuwozese mu court martial olw'okuba baagala kukwatirako. I think they are planning for 2026 election to torture the people. Kyekiri kye nakugambye balina obukundi n'obubinja bw'abantu ekigendera kwe kusaawo etteeka eryo bagende bakwate abanupu. Kakati nno bwe muba munenya banupu mugende mukwate ne bagundi ba scouts. Kuba nabo bambala balina n'ennyota ba Mm. scouts baliyo tebali mu nsi yonna. Wali olabye ensi ekwata ba scouts nti bano bagonde. Banamagye bambala uniform engoye za colors zonna enjeru bazambala ezakaki bazambala emyufu bazambala ezamadowadowa bazambala. Kati ngoye ki ezitali za magye neza black bweziti bazambala abajati kituufu. Kati ngoye ki ezitali za magye oba eziriwe ez'amagye eziri gazetted bano bategeka muvu yaabwe. They are building a dynasty here in Uganda. Naye dynasty gye muzimba tejja kukola. This is Uganda. Uganda tejja kukkiriza kuzimba wano obwakabaka bwammwe nga bwe mulowooza mmwe. Uganda is not a family. Uganda is a country. Uganda is a nation. Erina amateeka gaayo mwe gatambulira. N'olwekyo we shall not accept any injustices, any torture. Tugenda kubavumirira era tukubira bannayuganda omulanga muveeyo. Ensi yammwe ezikira mulaba abazzukulu bammwe bajja kubabuuza mwali ludda wa ng'ebintu biyika bwe biti. Mwali ludda wa bano abali mu government. President Museveni yajja wano yagenda mu nsiko yali aze mu government ne gondi yajja n'akalulu oba gwe tomanyi yajja n'akalulu mu government eno Jijjuka nti yagendako mu kalulu ojjuka wenakoma kati y'okujja wano yajja n'emundu. Why don't you lead others also? Nabo baleke oba baagala mundu bagende bazinoonye. Gwe wajja n'emundu wa n'owamba Uganda. You went to the bush. You stole the guns of the government. Mwabba emundu za government. Muzitwala mu nsiko. Yes, 27 guns bazijja wano mu amra ya Uganda. Ne uniform ne bamutwala. He was the means of defense. Mwayola uniform y'amagye ey'ebibombola n'emundu 27 ne mugenda mu nsiko. Obote talina n'omugwe yakwata. N'abaleka ne mugenda. Akalulu ke babba tebabbakako babbakani Kasemogere. We mwadda wano mwakabaddiza ba DP. Mwakabaddiza akalulu ka DP ke babba. Mwakaza. Kati gwa agobye omubbi. Abya akasimu. N'omugoba n'omujjako akasimu. Okaddiza nnyiniko oba okeesigaliza. Robo ina kamuddiza. Ate bw'okeesigaliza. Oba okatutte. Obeera ki? Gwe bw'okeesigaliza akasimu ke babbye n'okuba omubbi n'okamugjamu n'otakaddiza nnyiniko naawe oba muki? Oba okajje ku mubbi. Oba mubbi. Naawe oba mubbi. Kakati eggwanga lino tutunulira tulaba nti tulinganga buli omu alibba obubbi. Alibba nga yagenda nalyo. Mu nsonga y'emu yennyini nnyini nga tuwunzika. Twalabako mu kitundu ekimu ku police station y'emu. Twalabako amagye nga galumbye police station. Yegagikuba. Negaba gamutuwa abantu baffe. Police ebanga Ossi n'afuuka sergeant. Mbu baabuuza abasibe be baali bazze okukima. Nga babagamba ani yakutukutteko bw'ati. Ossi oyo ne Saidi. Be bankozeeko. Naye mbu abo bo baakitegeera nti amagye kye kakati kikulaga tulagawa. Bwebanga institutions ebbiri eza security zidemonstratinga mu public bwezityo bangamba ate ne government netavaayo up to now wali olabyeko banamajje abakuba abantu abo
bali babaleseeko mu court bali babajjeyo bali bawadde report eri full about the army byabulira awo ebyo basobola okujjayo amagye agakuba abantu bano nani agatuumira okukuba abantu bano osi yabaga station njibawadde kanzire naggulu ntuule ku kyamutuukako osi yakubwa abantu abaliraanye awo boona bakubwa bano simanyi nyina omuntu wange n'omuntu wange musibe wano bakubwa ne mukomera ndowooza bayingiramu ne bakuba abaalimu bagamba abantu batyo bw'otuuka ku kigeri bwetu bw'osanga nga akuze n'awandiika ekitabo kakati obanga security organize zokka zisobola okwekuba bwe zityo ng'osuubira eggwanga liragawa ate netabaako netabaawo ene intervention government kuvaayo kumanyira ddala zimanyiddwa bagira ddala kyere n'ababakuba ne bukamera zinga bubakwata majje gakuba. Now what is this? Katemba ono gwe muzanya mu ggwanga eggwanga Syria mmwe nsumba ndabosonga munzi eggwanga ly'Abannayuganda. Okay. Tosobola kujja muno mu ggwanga n'ozanyazanyira mu buzanyi n'okola effujjo lyo. There is time for you to come. Ngeko kuleo nga wenkana otyo obuzito kilo 10 obudde bugenda kukya eggwanga lino nga likubanja bye wakola mu ggwanga lino. Yeka kati bw'oba obikola bw'otyo olowoozaako ku baana bo n'abaana b'abaana bo generation yammwe mugirowoozaako enaddawo n'enaddawo. Ye Katonda ono anaaba wa myaka gyenkana ki? Anaaba wa myaka gyenkana ki? Will you make 100 years here? Over 200 years. Abasajja abaali ab'amaanyi bagenda Banabukadineza Kanveeyi eyo Bakadafi Bashiru alirudda wakati ye mpulira mbu simanya ali mu kkomera oba yavaayo era akyaliyo producer ye mukwano gwe Kadafi aliwa bamusanga mu kwesoso kwaki oli Gaddafi Bin Laden ye musajja wa maanyi nnyo nabane nkebera ku gundi ye status ng'omusajja yalina ebyokulwanya yalina ekibuga nga kikye nga basulamu bonna basula mu nnyumba ze miliyoni namba seseko nga butuzeseko manye ekizimbe ennyumba ye bwefaanana kati emmese n'emisota bye bisulamu andi yali musamize ku ngwa yasaddaakanga n'abantu n'anywa abakulembeze baba basamize abasinga senga siwone waffe nawanno gye wala mugenda ne mubuukira entenjeru muzibuukira zaaki mubuuka entenjeru waliwo abasamize wano ababanja ebintu byabwe tebabasasula baba musumba sibula kadaaka yagenda n'alinnya olusozi eyo alinnya olusozi kati babaga nemere mu buyinza era kadaaka akomawo naye nga kati ddala lwaki musaasira eggwanga lino kadaaka akoma negundi nalabye ono Moses obukulembeze buwoma entebe ewooma ffe katubeere muzaffe wano ezaffe ez'ekkanisa tetuzirwanira era nze wano omulabizi wakeera kwaca nagamba sibamu ebibyo nga wagenze dda ate nkolawo ki misioni yange eba ewedde mpozi ne Moroko ogireka okujako gayange naye sigalire mbirekaawo batisebo twagala okubeebaza Balubaseewo TV tubeebaza kubanga mwe banamawulire mukoze kinene nnyo okuteeka omumuli mu ggwanga lino bwasinga nga simmwe singa nga ebikolobero ebikolebwa ku Bannayuganda singa nga biki bingi ate era n'eddoboozi erirwanirira abantu teryandikoze ki teryandibaddewo nawulidde Balamu ng'ayogera nti simanyi banamawulire mwenna mugenda ku training kyankwansi bali kagere yamaze dosiba ebintu byagenda
ogenda kyakwasi kakati we bagenda ekyakwasi olwo baleme okukabukyalinga ebiruma abantu baagala bakapukyalinga ebituufu byokka ebiriwo ebituufu byebiriwa baagala bakabukyalinga ebyo baagala oba ebituufu kubanga banamwalire bakabukyalinga ebituufu naye bw'obatwala ento obatutte kazi kibategeeza oyagala bakabukyalinga ebyo oyagala simanyi naffe awo tuba tugenda kwambala uniform ndowooza era bajja kubawa uniform zemunavaayo nazo mukumbe naye tekakati abantu bano banenyesa ki banopo ng'ate mucaka yatandika dda fwe twalina nali mu secondary school enyenga wano headmaster waffe baali bamuyita mukoza n'agenda mu mucaka eyo esooka nada by then I was in A3 n'akomawo nawulira obusungu omusajja bwe yatutwalanga mu kisaawe n'atuwa emiggo n'atukozesa mucaka ng'atuyimbisa kawunga ya mzeyi nafanya nguvu kawunga ya mzeyi nafanya zinajja wano okusoma nzamwa ssente zange zendyamu akawunga ate angamba kawunga kake nempulira obusungu naye kati mwatukozesa dda mucaka abaana bano bye bakola abwanupu mmwe mwamala dde okubatendeka they are just kwejjukanya kwebyo bye bagiraki bye baba bayisaamu mu primary secondary mucaka abaddewo everywhere kati ekyo mukyerabidde mukama ababeere eggwanga siryammwe mweka lyaffe ffenna era enkya mugenda kulivaamu mulireke abalala bakole ki bakwatemu n'olwekyo mukole bulungi mufuube okulongoosa ffe tetubalinaako mutawaana ffe abamu twogera kubanga twagala eggwanga lyaffe libeere ffe tubaagala nnyo n'okusinga mmwe bwe mweyagala bamwe muyinza okuba nga mubikola nga temumanyi buzibu bubirimu ffe kyetuva tubalaga obuzibu obubirimu mubulabe mulongoose otherwise ekintu kiyinza okukyuka mu ngeri enkyamu ate ne kibeebakira n'olwekyo sebo tweyanziza tubasabira katonda ababeere mu byonna tumanyi nti embeera si nyangu naffe aboogera twogera naye nga era tumanyi nti embeera ze tutambuliramu si nyangu n'olwekyo tusaba katonda ffe twesigama katonda yatukuuma mukama abakuumi webale gwenna atugoberedde olunaku olwaleero tubadde ne Reverend Bobson Musamali olunaku olwaleero bwattu bwe tutunudde ensonga nga bwe zibadde mu ggwanga era tujja kuba tusinkana olundi Haji Samuel Gegange Muhammad Katabira Waswa Beka Sentongo bonna tubadde na lunaku olwaleero akuume atakuumira mpeera Lubalusewa TV mazima ku mazima.